Ochalaba okwanjula n'embaga. Wemalira ozambe ebizibu byo byemalira embuzi zekabya agiwe yesoza shipula wena musanze ngakirira ngakutte fene kwasike nibula Begena, oh zambe, bambigena, oh zambe, begena, oh zambe, oh zambe, begena, oh zambe, begena, oh zambe. Agamba ndi mutonde kanze tonyambula, ozinanga omulalo womala kwekubya byakunywa, muti gwe bolina mpenkoni. Mudra. Your girlfriend and my friend. You marry your mash up your dream city magic. Yeah. Paco tolizalo mulema Paco. Jamela kulave tagweo. Yegwanyi yowe tizigo chamani. Never kaze good. Never kuna babi na fuya. Never sinaba never keda sifa. Adale tawe ngazemuli sente bambi kwa magazine. Torono nyabula. That girl. Mula bakobambia nchukulira that girl. Ewe mugamba kangamba nti biruma nti Oh no Uncle. No Uncle. No Check your body Somebody I'm a PC Yeah, it's done Oh baby, shabada. Oh shabada. Oh shanana, shanana. Oh shabada. Oh baby, shabada. Oh shabada. Oh shanana, shanana. Nze wabula sikukuta Labika konda bedia Ojimanyi sikuwamita Oina musango li mulungi nyogo musango Obanga walungi wanyonga kwa fuka Karango gwano tekebwe mu matala Sirika bebi tukaba bebula Kaoba kera Tenerimu ayokuna Bam bam Baga mata muziki bamgawula Bam Something Ati kitaka mi amor Si ya something No Kitaka mi amor Si sora Amanya gange nze Chef Michael Mutale ndi musomesa wa kufumba nkozesa nnyo social media nze njagala njogere ku kintu kimu kya social media nti omulimu guno gwe musomye tuguyita gwa mutwe tugamba emirimu mingi naye bannaye nga twagala okwekozesa social media tugikozese ate tugikozese bulungi tolinda kutandika saloni nene tolinda kukozesa mu kifo kinene wabula ofisi yo yessimu gy'okutte ne bw'otandika kunnyonnyola bunnyonnyozi bizigo ng'omwami bw'abinnyonnyodde nga buli lunaku onnyonnyolayo ekizigo kimu nga buli lunaku onnyonnyola ku sitayiro y'enviiri emu ojja mmaliza bakkubidde essimu ng'okutte kiti yo ogende omuntu omukoleko ewakaawe nga tosasudde lenti nga towadde musolo mungi oba mumpulidde eno mbaga sinigina nti buyinza okucencana eddiwamu ab'ennugu ensalwa n'evitwa mufune binyonya mugende mwetuge era bw'oba kikolokota kikuli ku mimiro kikusiirira kikolole kubanga ojja kwetuga tekikyavaawo embaga ya leero amiina mungu nga mugagga amiina sakisuubira nze Leero tokaaba ate nkaaba mangu leero tokaaba guma kubanga ekituufu kiri nti abazadde bange bali awo naye nze lasitiponi wama mama nimbye taata nimbye omugenyi waffe omukulu RCC wa Kampala omukulu Luka Kagenyi Chef Michael
nsanyusa okulaba. Nasali Lydia, nsanyusa okulaba. Mukulu Lusiba, nsanyusa okulaba. Abazadde baffe abalungi ate mwe nsanyuse nnyo oba enkofiira ngiggyeku. Abazadde baffe abalungi nsanyuse nnyo okubalaba. Mwebale kujja nga munyumye bannaaye, mwekubireko ku bugalo, mwebale essanyu, mwebale kwagala baana, mwebale kutuwa baana ku Sharita School of Beauty. Abayizi baffe banaye abatikiddwa olunaku olwaleero simanyi kyakwogera. A very big congratulations to you. Thank you for winning. You are winners. Mukitegedde? You are winners. Muli bawanguzi. Ate mwakola okusalawo okulungi ne musalawo ne mujja ku Sharita School of Beauty. Ekituufu kiri nti tusomesa abaana ebyenviiri, ne tubasomesa makeup, ne tubasomesa ebyenjala, naye ate ekisinga obukulu tubaagala. Ani bwe tutayagala? Wanika omukono gambe bannaye nze lwali tebanjagala. Tubaagala, tubazaamu essuubi, twogera nabo, ababeera baweddemu essuubi ne twogera nabo. Abazadde baffe abalungi wamu n'omugenyi waffe omukulu, njagala okutegeeza ssebo nti abaana baffe bano bwe tubasomesa tubafunira n'emirimu. Bameka be twali tufunidde emirimu ne bw'obeera wavaayo ekintu kiri nti ffe abaakutandika si kyekyo kubanga naffe kyekyali ekirooto kyaffe. Bulijjo tusoma ebintu n'obisoma ne bakugamba ki kye wasoma nti nasoma kino nti ate kikole nti ate simanyi bwe bakikola naye kino nsomera ddala kyennyini ky'obeera ogenda okukola ki okukola. Actually fombala gwaffe gugamba nti come learn skills to earn quick money. Ebiseera ebisinga abantu baagala okufuna ssente ez'amangu naye nga baagala okuzifuna mu ngeri ya bukumpanya, mu ngeri ya kubba, mu ngeri ya kulimba, mu ngeri ya kukumpanya bantu nga baagala ssente ez'amangu. Njagala okutegeeza ffe tusomesa ebintu ebireeta ssente ez'amangu naye ng'ozifuna mu ngeri entuufu ate nga ne gw'okozeeko nga musanyufu kubanga omuntu ajja si mulungi nnyo n'avaawo nga mulungi nnyo. Si bwe kiri? Yes. Nti mwena muli bawanguzi. Say we are winners, all of you. Buli kakisa k'oweebwa okubeera mu kifo weekiti waliwo ekintu kye bayita connection. Nti nazze wano nga siyina connection ya muntu omu gwe nayagala okulaba edda nga ye Abu MC. Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Nange nga nsanyusa okukola musawa ate kasi togambye ekyennamba. Njaga nnyo okunzijanjabirako simu okwo. Ekyo kirungi nnyo nange akalango kange nno katambuzenga. Moonlight gyogereko nnyo. Insha Allah ku lulimi egenda kutuula. Allahumma amin. Mukwano nze ngwesiga. Go mukwano guno, go mukwano guno. Baby love it now, baby love it now. Go mukwano guno mfa. Baby love it no. Waliwo taata ne maama. Bassebo ne bannyabo abagenyi baffe mu biti byammwe ebyenjawulo mwebale kujja ku mukolo gwaffe. Nze Kagenyi Luka oba Luka Kagenyi kyekimu. Deputy RCC ow'ekibuga Kampala. As I stand before you, I'm filled with joy and admiration for the incredible achievement of these young individuals. In a world where beauty is not just about showing off, but about confidence, creativity, and self-expression, these young graduates have chosen a path that can transform their lives. They have invested in themselves, acquiring skills that will not only make them professionals in the beauty industry, but also agents of change in their respective communities. Proprietor Sharita Mazimawanvu, you are a visionary leader. Thank you. I know he loves me.
I know he cares. Whenever I call, he always is right there. In times of trouble, he is my help. Yeah, I know no fear. I know he'll be right there. Hey, he really does what he says he will do. My God really moves. Oh, hey, why would I doubt when he always comes through? My God really moves. Oh, he really, really moves. Oh, come on, sing the verse, y'all. I know he loves me. I know he cares. Whenever I call, he always is right. When I'm in trouble, he is my help. And I know no fear. I know he come on, we say, yeah, he really does what he says he will do. My God really moves. Whoa, yeah. Why would I doubt when he always comes through? My God really moves. Whoa, yeah. He really does what he says he will do. My God really moves. Baba, yeah. Baba, Baba. Why would I doubt when he always comes through? My God really moves. He really, really moves. Oh, he really comes through for me. Oh, every time, on time, every time. Come on, this your part. Come on, let's say. No, Mema, you're always on time. You can't do no wrong. Oh, Mema, come on. You leave the 99, always for the one. Oh, Mema, you're the God who does good. Always on time. You can't do no wrong. Oh, Mema, yeah, Baba, Baba, leave the 99. Come on, oh, Mema, you're always on time. You can't do no oh, Mema, you leave. You got one more year, come on. Oh, Mema, you're always on time. You can't do no wrong. You leave. Come on. Hey, he really does what he says. Okusookera ddala nze Ssaalongo Lusiba Jime ndi munnamawulire omutendeke era emirimu gyange ngikola n'ekitongole kya Radio 1 n'akaboozi ku 2 ne Delta TV. Waliwo omwana omuwala simujjukira ndoza abakulira muyita mutya ye headgaalo yagambye mbu bino bye musoma ensi ebivumirira mbu tebitegerekeka era byakujingirira naye kyembakuutira buli omu ategeere kyasomye. Kyemuva mulaba essaawa eno omuntu bamutuma empapula za senior 6 n'atwalayo ebipapula ebirala ate n'afuna ebizibu n'agamba nti bamuyisizza bubi kubanga aba teyategeera kye yakola ki. Kati mutegeere kye musomye era mukiteeke mu nkola. Omukama mulungi ekiseera kyonna kama mulungi era zembeera ze. Wow. Nze Nassali Lydia ebintu bizibu ku Delta TV. Kankyogereko katono mugenda kuyingira olutalo olw'okunoonya abasajja. Hey. Olutalo Tell them. lwe muyingiddemu kati nga muvudde wano lunene nnyo naye lusaana era abantu nga bagezigezi nga musomyeko kyokka ate ebintu bye musomye mugenda mu kunoonya ssente kitegeeza ki tewabeerawo omuwala avudde wano n'ofuna omwami n'akugamba nti nze njagala mukyala wakutuula waka. Ekyamazima kiri nti omuzadde ogenda kuba omuyiyeeyo ate nga nawe kennyini ogenda kuba weekoze ki weeyiyeeyo ebyo tebikyaliwo. Oba olutugata luzungu 190 50 5 3 2 1 and 0.
congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Nange congratulations abayizi baffe abazadde tugamba nti abaana abo tuli mu kwaniriza abaana bapya wano ku Sharita School of Beauty tulina ne boarding era nga twaguddewo branch empya eri ku Cornerstone Plaza. Jangu wandiise omwana eyafuna foomu jangu omwana omuleete tukkiriza kibanja mpola mukwano jangu ku Cornerstone Plaza edduka number 68M ne 69M we tuli awo fuleeyo gye tuliko osobola okubeera ng'ate omwana omuleeta asoma eby'enviri. Ebintu bino birungi kubanga osoma omanyi kiki ky'ogenda okukola. N'abazadde baffe mwenna ab'enjawulo, Tata Sharifa, Tata Haula, bannange jjajja wa Sadiiki, Mama Hadija, waliwo mama wa Aneti, Hanifa, abaana bangi, mama wa Dafini, mwenna abazadde abaaliko mwebale nnyo kutuwa abaana baffe bonna be twatikira 98% twabafunira emirimu ate nammwe abagenyi ab'enjawulo abajja banange mukulu Lusiba weebale nnyo, Chef Michael weebale nnyo, Nasali weebale nnyo ate nyongera n'okwebaza MC waffe eyakwasaganya obulungi ennyo omukolo MC Abuchaze gwenkola naye ku Super FM weebale nnyo weebalire ddala n'omuyimbi Mudra mwebale baticha baffe mbaagala nnyo banange Teacher Barbara, Teacher Jackie, Teacher Ronnie, waliwo ne Teacher Nighty, mwenna mbaagala nnyo baheggalo baffe ab'enjawulo ababaddewo Mukama abakuume ba well wishers omugenyi waffe omukulu RCC wa Kampala mukulu Luka Kagenyi weebale nnyo weebalire ddala ate saawa buteebaza Shafik weebale nnyo mukwano okubeera ng'ate otubeererawo neneebaza ne Kato nawe nkutumiddeko nnyo weebale nnyo weebalire ddala Mukama bankuumire banaffe aba Global Paints langi gy'oba okozesa mukwano kozesa langi eyo osobola okubeera ng'ennyumba yo ng'erabika bulungi kala zonna baziyina eza Global Paints kala zonna baziyina bw'ogenda mu hardware saba Global Paints so kitegeera mukwano kale Sharita's Bridal World werinnya okutegekera omukolo gwo gwonna gutukwase osirike jjukira twaguddewo branch ku Cornerstone Plaza w'obojja essimu yange kweri oleeta omwana tuyina dde ne boarding nkwagala nnyo Mukama akunkuumire sawa ya paate tuzze tuteeze sanyuka nange mwa Ndaira sirimba leero bino byenjogera bya ku mwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka nyabo